Obunkenke leader of opposition omukulu Honorable SSENYONYI ate asumatuse accident era nga amawulire agaliwo gagamba nti accident eno omukyala Anita Amongi yabadde agiteze omubaka waffe LOP waffe omukulu Honorable SSENYONYI. Mbu bano balina omupango ogw'okumutiramu accident naye ffe tubagamba tubalaba n'ebibakola tubiraba era n'abatuma tumumanyi. Mawulire agaliwo gatugamba nti bano balina omupango ogw'okuttira Honorable SSENYONYI mu accident naye tukyali bagumu era tusuubira nti Mukama ajja tutaasa era ajja tuwonya. Bingi bituukawo, bingi byogerwa, bingi tubimanyi, bingi tubiraba, bingi bituukawo naye twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine President wa Uganda eyalondebwa ate era ku bwa bannayuganda n'eggwanga lino yenna asuubira mbu nno agenda kukola effujjo, asuubira mbu nno agenda kutta bannayuganda, asuubira mbu nno olina ky'ogenda okukola okusaanyawo bannansi abayana okulaba nga bafuna obwenkanya n'enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Twongera okujjukiza nti byonna obikola naye jjukiramu nti naawe ojja bisasulira one time. Anita Amongi ne munaagezaako okwagala okusaanyawo omubaka Honorable SSENYONYI twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Uganda eno tegenda fuuka yammwe. Bwe waawo mwe mukola ensobi ne mulya enguzi ne mukola ki? Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayongera bwogezi bawaana kwegamba ye mission mukole bye mukola mulya enguzi mukole ki ye ng'agende mu maaso n'obbawaana. Kale tubalaba ensi enaabalamula naye ng'embeera bw'etyo bw'eri. Omubaka waffe Honorable SSENYONYI leader of opposition Mukama atubeeredde mulungi asumatuse akabenje dekabisa naye nga bano Anita Amongi be bali mu pulaani ey'okwagala okumusaanyaawo n'okumutta naye Mukama ajja kukuuma. Mukama talya nguzi yajja mutukuumira oba bakola batya oba bakola batya ye Mukama yalina ansi esembayo era yalina se esembayo. Naye ng'embeera bw'etyo bw'eri baganda bange mikwano gyange nyongera obajjukiza n'okubategeeza nti twekwate wamu bannange. Bintu si byangu. Abasajja bano bo kye basinga okutegeera kwe kutta. Bakutta mu mbeera ya nabbo gye baagala okuttamu naye nga Mukama ali wamu naffe era nga Mukama atukulembeddemu. Tumanyi bulungi nti kino kijja kufuuka lufumo mu nsi yaffe era ne mu ggwanga laffe kijja kufuuka lufumo. Weewaawo okusoomoozebwa kungi, obunkenke bungi naye nga tulina okukkiriza nga bwe tukkiriza bulijjo nti Katonda waali tewaba kigaana era Mukama waali twaba kigaana. Bingi byogerwa, bingi bituukawo ne naffe tubeerawo na kukkiriza. Amazima gaffe n'okwagala kwaffe n'okukkiriza kwaffe bye birina otutambuza okulaba nga tutereeza byonna ebisobye. Naye nga yo embeera bw'etyo bw'eri baganda bange mikwano gyange. Leader of opposition waffe omukulu Honorable SSENYONYI baagala muttira mu accident. Birungi si birungi era bikwasa ennaku, bikuleetera ebibuuzo bingi naye ne tugamba nti buli kimu kye tukola ffe twesiga Mukama Katonda. Yalina otukulembera era yatukulembeddemu ebbanga lyonna kubanga bingi weewaawo bingi weebiri bingi bituuka naye Mukama yalina sse esembayo ku bulamu bwaffe. Abo bonna aboogera tebalina sse ku bulamu bwa muntu kuba tebatonda nko ku muntu. Katonda eyatutonda ffenna n'atuteeka ku nsi n'atuwa obulamu n'atuwa omukka ogussa yalina sse esembayo ku bulamu bwaffe. So bannayuganda mikwano gyange, bannayuganda baganda bange, twekwate wamu tutambulire wamu tutereeze eggwanga. Tulina okukkiriza n'okusuubira nti Mukama ng'ali wamu naffe era Uganda ng'ekulateganidde wamu naffe tujja kuba banjawulo era tujja kufuna ensi ennungi gye tubadde tuyaayaanira, gye tubadde twagala, gye tubadde tunoonya ebbanga lyonna. Tusuubira nti tewali kitono kigenda mu maaso kubaawo nga ffenna twekutte wamu era twongere amazima gano, twongere okwekwata wamu, twongere okutambulira wamu, twongere okwagalanganira wamu, tujja tereeza byonna ebisobye. Tewali kigenda tulemerera. Tumanyi tukyali bagumu era tukyatambula n'obuvumu obwo obw'amaanyi era obugenda mu maaso okulaba nga tutereeza eggwanga. Mwebale nnyo baganda baffe bannayuganda abatambulira wamu okulaba nga tukola ekisoboka tutambulire wamu tutereeze eggwanga. Ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tumanyi nti tujja kufuna ekyenjawulo. Temuggwamu maanyi bannayuganda. Bulungi ewaka nga bwe wafaanana olaba ne bukwata ekifaananyi kyabwo ne bukiteeka ku social media
olutalo oluliwo lunene. Njagala muganda wange Joel Ssenyonyi obeere bugumu naye weegendereze. Obusajja bwa Mpuuga bwasipayinze dda. Mpuuga waliwo abali ku security yo nga baali bamukuuma kati be bamubuulira alazeewa asisinkanyani era ewaka kiri kitya. Kubanga ntegeezeddwako engeri gye baagala okusaanyaawo bakimanyi nti security olutuuka ewaka nga gw'ogisiibula ng'ogigamba muddeyo nga bakomawo enkeera. Joel Ssenyonyi Anita Aneti Amongi mukyala musi. Anita Amongi obuli bw'enguzi bw'olabisizza Oweekitiibwa Ssenyonyi bw'olabisa Amongi n'Empuuga essaawa zino batuuse n'okugenda mu ssabo. Olaba Mpuuga agenda mu ssabo era nze neewuunya. Olaba Mpuuga kubanga eddogo liri mu paalamenti. Najja ne mbagamba engeri gye baalogamu Oranya. Woofiisi Oranya n'agituulamu nga baaleeta eddogo. Era eyo woofiisi Anita Amongi abasawo be bamugamba togeza nodda mu woofiisi eyo. Mwalaba obulwadde obwaluma Oranya. Oranya n'abeera ku kitanda n'alaba ebintu ebitategeerekeka. Kati bampugalizimu ne bayingiramu ddogolizimu. Era ojja kusanga akabondo muganda wange Ssenyonyi nkubuulidde ebigambo bino. Nkugamba ebigambo bino Ssenyonyi obulamu bwo buli mu matigga. Joel Ssenyonyi Mpuuga ayina obulumi. Mpuuga ayina obulumi. Mpuuga mulaba asirise. Mpuuga mulaba asirise naye kyasiri kya tasirise. Tasirise ali mu kulwana. Mpuuga tasirise ali mu kulwana. Kyapulaninga okukola Ssenyonyi. Nagamba Waiswa Mufumbiro yegendereze. Waiswa Mufumbiro abasajja baali bamusetingidde ekiro ekimu bamulyewo ng'ava ku lediyo ninga bannaffe bakisetinga. Kati kino ekigenda mu maaso njagala Joel Ssenyonyi bibino ebifaananyi mbibalaze nga bakuba ennyumbayo nga bakuba ebifaananyi ennyumbayo naye ng'akabondo akaagala okusaanyaawo tebajja kusobola. Kati nze ennaku ezo baalabye mbakuba bubi ne bagira abasajja mukwate mu peegi y'akatongole. Nze bwe njogera message abantu bagifuna era ejja kutambula mwagala temwagala. Vidiyo entuufu ketandike. Drone erina amawulire namba ya Miral Sarafu eri 0702 222758 0702 222758. Waliwo omukyala ankubidde alabisenga mukyala wa Mpuuga. Kebedde ku peegi omukyala ono bambi ankubidde ali mu nnaku. Mukazi wattu ali mu nnaku ankubidde n'aŋŋamba mukulu Katongole ne mugamba gwani. Mukulu Katongole ne mugamba gwani. Omukyala ankubidde essimu ng'eddoboozi lye ligiraagira. Omumanya abantu mu bufumbo bayita mu bugubi. Omukyala ankubidde naye erinnya bwe nkebedde ku namba y'essimu lireeta Maria something. Naye omukyala twogeredde essaawa emu ayina akatambi kampeereza n'aŋŋamba Katongole omwami wange kasooke kabateereko muwulire. Wulira. Oba okyaliko olwo olugambo lw'enfuna wano ebigambo ebitandise okuba nga biyitingana mu nnuupu eyo. Oba bwino bamufuna batya? Kati batuleetera bwino nti bino byolaba ebyamafiyaasi Mpuuga birimu n'omukazi. Konze kiki? Babyogera. Sooka owulire ndi mukulaga wano uliriza omukyala ankubidde n'ankubira n'ampeereza akatambi ako n'aŋŋamba waliwo omubaka alemedde ku bbaawe. Omubaka oyo alina lubuto ennaku zino ali lubuto. Kati njagala mfulumya information eno. Omubaka oyo alemedde ku bbaawe. Omubaka ali lubuto message ebyamangenda byabya era n'ampeereza akantu kano n'aŋŋamba mwana wange omubaka oyo omumanyi. Nugamba nnyabo gumiikiriza ebyo ngenda bikuwa. Kati sooka owuliriza akatambi kano. Oba okyaliko olwo
olugambo lw'enfuna wano ebigambo ebitandise okuba nga biyitingana mu nnuupu eyo oba bwino bamufuna batya kati batuleetera bwino nti bino byolaba ebyamafiasi empuga birimu n'omukazi konze kiki babyogera gwe kayino babuza yali waani ate awo nga basirikawo kale ekifaananyi kyolaba omukulu gwali naye ye mukyala we waka naye abasajja temumatira laba omukyala anyirira omukyala anyirira abasajja temusiima omukyala oyo mulaba ali oyo akutta akatabo ye mukyala w'omukulu naye abasajja temusiima wulira bulungi lwakuba nasiibye bwe mba nasiibye sometimes ebigambo mbikekkereza nnyo gwe tekwalabye principal bwe yayise ababaka gwali wamulabye azze naye ntandika obbasuusuka nti ani gwe mugamba musoke mumbuulire ani gwe mugamba oyo ataze tolowooza nti tiyazze yandibadde ayagala okuba wano naye ateekeddwa okubanga naye tajja alage munne bebize wammanja kikola ku lulu sijja kgendayo ekiri wano muleke mmale okwongera obinoonyerezaako birimu omukazi so kuliki bakuyola na ekifaananyi kisebuga walinyanga abaloola ono mubaka ate n'oli mubaka ono alina kasimayo oli ataddeko obugaalubindi kati ate omukulu abadde ayinamu ababaka babiri ababaka babiri nga bonna abawujja ekibojjolo kati olutalo lw'amaanyi drone zireesa amawulire nze katongole byansobedde era omukyala waka bw'akubye essimu ne mugamba ensonga ezo nnene zigenda empola ne mugamba ebintu bino kati mu kaseera kano genda bikola otya omukulu n'agamba omukulu amaze ennaku mmeka bannange ebintu bino Joyce baagala lwaki mukyankalanya obufumbo bw'abantu Joyce baagala omwana baagala afuuse baagala omwana baagala naye emityano n'asobola okudda ddala Bobby nkutumiddeko emityano n'asobola okudda Joyce baagala kubanga olutalo togenda kulusobola Joyce baagala mwannyinaze love is blind love emubisa amaaso love emwerabiza obukaddaana bwafuna mu paalamenti era olutalo we lugenda okuva Joyce baagala simanyi onaasobola naye nze nkugamba ebigambo bino omukulu oyo yadde bigenda mu maaso naye olutalo gye lulye waka era olutalo lugenda kubeera luzibu nze mbigamba Joyce baagala weebeereremu Joyce baagala abantu banyiivu abantu baba bakwatira ku bufumbo bwabwe abantu bakooye gwe baagala mmanga simanyi biki ebyo nga bwe babyogera nze simanyi temwakuwulira era njagala message eno nga sinatandika vidiyo y'olwaleero egende eri abakulembeze baffe mwe namuwulire abantu abava mu dippi bali staunch jukira dippi bagitwalanga nga y'abaganda andi bakatoliki awo tunulira section yava mu dippi bakolanga mengo baseggona mpuuga naye nga bw'olaba fundamentalisms ezibatwala omusajja abadde mu paalamenti ebisanja 3 nga looya nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyakola ki kati abanuupu tebatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddayo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala nye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambitioni za leadership awo bampuuga baayagala ddofuga kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja bisentire ekyo nno kivudde ku ki bambi muvumenti ye teattracting abantu baasoma nnyo
kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyonyi zaake ne Ssenyonyi. Kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum, otatuwa bifo bino bisatu tetugenda maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Kino nkubuulira. Kakati leader of opposition mie Paaka mie mawaseka yabamanyi bali bajja kuddayo gye baava aseka. Paaka Segona leader of opposition Mpuuga atuse mu billionaires oyo takyafugika. Mugenda balaba aba MOP mujjukira bannabira Naggaji Besigye yabaleetanga naye nga tebamuwulira. Mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate bajeddize. Ensobi eryemu nti omuntu aliroko awagira n'omutima gumu, wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nnyawo bampuuga mubeegendereze. Nambooze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kaadi yange ya DP mpummuzza mpummuse. Ekitegeeza balina core values ku DP just bukulembeze bwa Mao kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mao mumubiwawadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe mwe muli alternative in business bino bya career building. Kati Mpuuga bumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda. Basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative. Bano bemuleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola Ssuubi ajja akyukakyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate empya we yalekerawo indigenous pate gyawagidde okuva mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona ne batukuba emipiira 9. Kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu palamenti nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba Come Join lately. Nambooze abaana b'oligino bali mu makomera. Bano babaali babalebya palamenti tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'obumba balire balooya be muyina. Mumbuulire Segona yali akoze difayiro, Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza buwoza ku Facebook. Free our people but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaani nga bwe tumanyi affe tumanye ti wano kali amaggwa naye okuva luyava mu musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mmwe. Kyova olaba movement yammwe nagaana ogyegattako muwa abantu nga babadde n'enjala. Kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne ku RCC mwe mwina mwe position kije muwadde esingo bwa RCC bwa Kampala bw'aba yeefuula n'avaawo n'amaana ayingira mu pate yammwe ku last minute. What makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yeesimbyewo mwefubisi? Mmwe mwina omumanya abapoliticiani ayina level watuuka kati ebyo bigambo bya mugenzi Jjajja Ichuli mulimu ebyobulimba ne mulimu n'ebituufu. Njagadde akomba koleki era bano abakulu ba Bedi Wanika Mathias Mpuuga ne tiimu yaabwe basazeewo kati balina kusooka balwanire munda paka ekintu nga bakikubye ku ttaka kitagenda kukkiriza. Era njagala ababaka ba paalamenti mwenna mu kaseera kano abali mu kwebuzaabuza, omanyi bwe baba tebatulaba balooza tuli basiru neffe tubalengera byonna bye mukola.
ebigambo ichuli bino laba byayogedde bana abasajja tebalyagalako Kyagulanyi bana abasajja nga bajja ekigendererwa kyabwe mission nene diversions ezenjawulo eziteekeddwawo bana abasajja nga bazibeeramu kati gwe munnayuganda ali eyo atayagala kuwuliriza munnayuganda ali eyo nga tugamba ebigambo bino ne weebuzaabuza oba olimba kati nkugamba message eno ogiwulire bulungi essaawa zino kati beefubye bali mu kkuba Ssennyonyi bakuba Luwongoya eyo ttiimu y'abampuuga ekozesa zirediyo bagenda buli wamu banoonya ebyama ebyenjawulo Mpuuga meeting ze yatuulamu byonna biri tayo ensi bali mu kubiraga bantu mbagamba bwe muteegendereza mission zino mulina okubeera stedde bannayuganda tulina okubeera stedde kubanga we tulaga bana abasajja baali alya ssente bana abasajja bali mu kwebuza amagezi nzize mbibagamba taginga abantu awo video etambule njagala ngende ku nsonga enkulu eyandeese era nsaba Secretary General David Lewis Rubongo yajje ku video eno n'abakulembeze abalala mwenna omanyi bannayuganda ekizibu kye tuyina lwaki Museveni atufuze nnyo bayire nga sinnabawa amawulire ago na kano kankaba playingire. First of all, Honorable Mpuuga and his group, you know, they seem to have their vision, they seem to have their objectives, they seem to have, you know, something which they have not defined to the rest of Ugandans. Because they started in 2010, they came out as Suvi, okay? Honorable Mpuuga, Honorable Sebona, and the others. They were in Suvi, okay? Then they tried to join the political parties. Then come 2021, they emerge again almost the same group of Suvi. They join NUP. So I think they have their own objectives. I think they have maybe their own interest, which they have not declared. That's why I think now that the situation has reached what it is the time for our friends, you know, Mpuuga and his group to come out and form a political party so that everybody can understand them. Wemumulidde omukulu advice gy'abawadde ate nga abimanyiiko kati mulina bikola ki okubiwuliriza era nga maliriza njagala maliriza ako nga ngenda ku video entuufu eyandeese waliwo ebiri mu ggwanga kati nja wano mubeere stede era musharinge video Museveni nzize mbasomesa codes za Museveni gwayitawo oluwunguuko toyinza mutegeera bwatunula ku kkono tayawukana na wandali kitegeeza abatunudde ku ddyo oyo ye Museveni kaakati ekikwatagana mwalabye lishafo gyakoze okukyusa mba minisita be era abali ku opposition nga mukyali mu katemba bino ebintu temwagala byogerako muli mu kwebuzaabuza kulya ssente kukyakala kudigida wetulaga si wangu nze nkibagamba wetulaga si bino temusobola bino byo temubyagala mwagala bibakyamuukiriza Museveni mujjukire project ya Mozi project ng'etandika Mozi project waliwo omusajja eyagiwandikako bamuyita Teddy Sezikyeye n'agiwandikako n'agamba Mozi project yaleeta ekigambo ekyo nti Mozi project ejja era omukulu we bwe yagiwandikako kimanye yali akava mu kkomera mu katabo akamu The Confidentials ne bamutta ne bampangira accident n'atomerwa Yoweri Museveni ye mu kusooka yali atidde okusaba okulula ekintu kya Muhoozi era ng'akimanyi nti mu Uganda wano ekyana kye n'endabika ye naturally si ya bukulembeze
n'emyaka n'ebibi byakoze bannayuganda nga Yoweri Museveni talina bw'ayinza kukkiriza Muhoozi. Ku opposition Museveni n'ateekayo abantu abakkiririza Muhoozi naye nga bali mu opposition. Buli kibiina mwebali, I repeat, buli kibiina kya byabufuzi ekiri wano mu Uganda mu bukulembeze obw'enjawulo ba Muhoozi project, myaka gya Muhoozi mwebali, mu bitongole eby'enjawulo mwebali. Yoweri Kaguta Museveni najja asabuukuludde atya ekintu kino. Mujjukire nga tuli mu COVID. Bwe twali mu COVID, Balamu we yatandikira okuvuga ebintu bya Muhoozi, smart team MK etutte emmere, smart biki ne bagenda nga babitambula. Balamu was the first person okireeta publicly. Era bannayuganda ze miransanafu ne mbagamba, abamu nga bagamba temubyogerako. Buli gye mugamba temugenda byogerako gye bikoma okkula. Buli mugamba munange tetujja byogerako biki ekigenda okuddako ngenda kibabuulya mugenda kutya ensi. Kakati Balamu ne babitambuza n'ebirala n'olaba minisita baani nga babyetabyemu. Era ne bakuba enkuŋŋaana ne bagenda mu byonna bye bakola. Mbagamba ebigambo byange olunaku olwaleero nga Julius Katongole mu miransanafu. Museveni essaawa zino nabagamba obudde bwalimu ekisooka bwakufa, embeera gy'alimu mu bwongo bwe ne mu bulamu bwe. Ekyokubiri, Museveni kkiriza obagaana asensera ali mu kumalawo baani abayinza okulemesa kitabani kye okufuuka pulezidenti. Bannaddiini ab'enkizo ne battibwa era nga koodi zino zizannyibwa ng'era zibalibwa. Bannabyabufuzi be balowooza nti bali influential, abamu ne babawa kasente, abalala ne babatunuza ekaganga. Bannaddiini bakazimba mugalu ne mbalaba nga baaniriza Muhoozi nga bafuna ssente, n'abalala betulooza nti baalyogedde ne basirika kwena ensonga. Yoweri Kaguta Museveni essaawa zino apulaaninga mutabani we okwata obukulembeze bw'eggwanga. Agenda bukwata atya? Omusiru nga mu bwongo bwe oyinamu buugi ng'oli mu byabufuzi, essaawa zino gw'oyinza okwebalama Museveni kyali mu kkola. Museveni lwaki yawadde Balamu oba Minister of Education, Minister of Children and Youth Affairs, Minister w'abavubuka n'abaana? Kati nja balaga omanye ebintu bino njagala mubitunuulire bulungi era mubimanye. Ekkubo alikubira mutabani we, ekkubo alikubira mutabani we. Balamu atembese Muhoozi era ebyobugagga ebisinga ebimu kati projects eza Muhoozi ne Yoweri Museveni Balamu yazitambuza. Nabalagako gye buvuddeko emabega eyo waaliyo emitundu ebyebunyolo ne bagulawo leediyo, ne bagulawo factory, ne bagulawo biki. Balamu n'ateekawo embeera n'alaga nti asogera ne mu diaspora atembeete omutamiivu. N'avaayo paka ne baminisita n'abantu bonna n'osanga n'abantu abasiru wano mu Buganda nga batandise okwogera ebyekisiru. Bannayuganda, Balamu okumuteeka ku cabinet biri ebintu bibiri. Ekisooka, Balamu bangi tubadde tubuuza ebibuuzo security gy'alina, entambula gy'atambulamu, agenda kukozesa ekifo ekyo kye baamuwadde mbu akunga bavubuka, kye baamuwadde mbu ky'abaana, ng'akozesa ssente y'omuwi w'omusolo, buli kimu ayina
beteeketeeke ku ekyo kye bagenda baleetera ekisiraani eri eggwanga lino. Era Balamu okumuwa ekifo ekyo lishafo Museveni gye yakoze, njagala mutunule waggulu awo kati njagala mujje. Balamu golosa yaki bagashumba babasuula babasudde baani awo waliwo mu Mawanda n'abalala. Ebigambo byebyo leader of opposition waffe omukulu Honorable SSENYONYI twongere okumusabira Mukama amututaasize amutaasa abalabe abewabweru n'ab'omunda ate era omukama oyo mwennyini amutuluŋŋamize. Baganda bange embeera yo si nnyangu, embeera yo etabuseemu naye twongera okujjukiza n'okusuubira nti Mukama ajja tukwatirako buli kimu kitambulire ddala bulungi. Bwewaba abaagala okumutta bangi naye Mukama ono atalya nguzi yamanyi buli omu lwe yamutonda era yamanyi lw'anaamujja mu nsi naye munayagala mutya okumuggyawo oba okumusaanyaawo. Twongera obajjukiza n'obategeeza bino ebintu bya Mukama Katonda. Olina bwagala okujja mu bulamu bw'ensi eno obuwooma nga naye si ye Katonda, totya nnyo kubanga Katonda yalina sseesembayo ku bulamu bwaffe era yalina deeti kalenda yaffe entuufu. Bano ab'ensi bano just baba beenoonyeza byabwe naye nga tewali kyamaanyi. So baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bweri era buli kimu bwe kityo bwe kiri.